Alexandra yattidwa mu ggwanga erya Canada. Ono nno mwana muwala mu Congo eyava ewaabwe e Congo ne bamutwala okugenda okusoma ate era ng'abadde akubirayo n'ekyeyo mu ggwanga erya Canada. Omwana ono abadde ng'alina emyaka 17 gyokka era nga yazaalibwa omu yekka mu famire ye. Kyentegeeza maama we yamuzaala ali omu yekka. Maama we mu katambi avuddeyo n'annyonnyola biki ebyatuusewo n'engeri omwana ono gye yattiddwamu. Naye we bagenze nga bagoberera bagenze balaba nti nno ayinza kubanga omuntu gwabadde asheyalinga naye room nga ye yamukozeeko ataka n'abeera nga amutta era munnange kyasinze okwewuunyisa ekitadde obunkenke mu nsi ya Congo yonna teekako n'Abafirika bonna abawangalira mu ggwanga erya Canada ate era teekako n'abalala abantu kinnoomu ababadde bamanyi Alexandra nga mikwano gye teekako naffe ba social media ababadde bamulaba ku social media munnange era kyekango era nga woba oguddewo social media yo ogenda kulaba nti amawulire g'ono omwana ge gatambula buli omu ali mu kwebuuza kikyamu ki omwana ono kye yakoze ekyaleetedde omuntu okumutta mu bukambwe. Tugambe nti nno ssente ezaaweerezeddwa okuva e Congo ne ziyingira eggwanga erya Canada ze zattisiza omwana ono nga bali bayagadde bamutte ssente bazitwale oba nedda. Gwe nga gwe agenda olaba obutambi buno naawe ali mu kugoberera story eno naawe ali mu kuginoonyerezaako ng'omuntu okole analysis yo gwe ng'omuntu ojje mu comment section obeereko ky'otugamba otugambe according ku kino bwekiti nze ngamba kyekyattisizza omwana ono oba mukwano gwe ye yamuse oba boyfriend ye yamuse oba biki gwe naawe ojja otugambe. Jjukira nti yenze Sheila Adita mbeerayo obakolera obutambi nga buno. Ky'olina okukola kiri kimu subscribinga okwate ku notification bell nga buli video yona gye nteekayo okutuukako otufollowing ku Facebook nkozesa Sheila Adita page ku TikTok kwendi ku Instagram kwendi gwe naagala okunkubirako kwata mu link gye nteekawo mu comment ekuleete bulungi nnyo obeere nga onkubira esimu yo nja gikwata ne ku Snapchat kwendi bulungi nnyo ku X kwendi bulungi nnyo ku Thread kwendi bulungi nnyo buli wamu w'oyagala ngenda kubeera nga wendi. Jangu otwegateko tugoberere story eno engeri munnaffe gye baamutugumbuddemu mu nnaku 3 zokka n'abeera nga omulambo gwe tegulina we gulabikako mpaka olunaku olwaleero ate era tubeere nga tukomawo. Amawulire tuli muga kufiirwa gokka ate nno waneeno nga sigenda kwerabira munnayuganda munnaffe era omulala eyafiiridde ku kyeyo ono nno olumbe lwamutugumbudde mpaka kufa era ndowooza bw'oba olabye abamu ku abo ababadde bakolera mu nsi mwawangaalira muganda waffe ono batandise dde okukungubaga obutambi babutaddeyo abamu beewuunya kiki ekyaviiriddeko omwana ono okufa n'ebirala bingi ate nga si ye yekka. Olunaku olwaleero obudde we bukeeredde nga tulina emirambo ebiri egy'abannayuganda abafiiridde mu nsi eyo gye bagenze okuba nga bakolera. Sigenda kuvaawo ku mawulire ga Alexandria ngenda kubanga imbawa akatambi ka mwana muwala Omukongo eyavuddeyo n'abako ebintu byatugambira n'agamba nti mmwe Abafirika abava mu nsi zammwe ne mugenda mu ezo ensi nga Canada, Australia, abagenda Korea, simanya akina Japani, akina America, akina Amsterdam, akina Denmark, akina ezensi n'abagamba njagala mubeere begendereza nnyo mubeere extremely careful olw'ensonga ensi ezo ze tugendamu tebatera kwagala baddugavu. Ensi ezo ze tugendamu tebatera kwagala baddugavu. Ebiseera ebisinga bw'otunuulira abaddugavu abalivinga mu UK for example olaba ebizibu ebiriyo babatta babakola ebintu babasibako emisango bali mu makomera n'ebintu ebirala nti lwaki nti obusosoze mu nsi ezo tebonnaba kubanga bukola ki nga buggwayo. Bw'ogenda mu ggwanga ng'erya France olaba nti buli kikyamu ekituukawo bakiteeka ku muddugavu. Omweru watta omuddugavu kiryoke okukutta kasita oba ng'oli muddugavu. Mu America omweru kasitatta omuddugavu kiryoke n'omweru asa omuddugavu tebasobola kumusiba. Muba muwakana njagala muddeyo ku katambi kaffe ak'omusajja eyava mu mmotoka ye omusirikale najja n'amutuga n'amuttirawo. Kyatuukawo tewali bangi nnyo abaddugavu abattiddwa mu ezo ensi. So omwana ono avuddeyo n'agamba iffe
abaddugavu abajja mu zino ensi z'abazungu tufuna ebizibu bingi nnyo, batukolako ebintu ebyenjawulo, batutta, batukolaakola ebintu. So kati w'obanga weetegeka oyagala kugenda mu nsi ezo n'ekyo kirowooze ku nti ensi mw'ogenda engeri gy'etali yiyo ate ng'oli muddugavu tewenkanya kala nabali tolina protection emala, ebizibu bingi bisobola okutuukako. Teekako n'okuttibwa nga Alexandria mukwano gwaffe bamukutte ne bamutugumbula ne bamutta Omulambo Gwe ye ng'omuntu ne bamusuula mu nnyanja eyakula neewola. Teekako ne ssente ezo zonna ze bamusindikidde okuva e Congo ne ziyingira eggwanga erya Canada. Katugendeko mu katambi k'ono omuwala tukawulire tukannyonnyoke, tuteekewo comments zaffe. Golowooza ki kye tulina okukola, tulina kukola ki nga tugenza omwezi ensi, tulina kwekuuma ono nga bw'agamba oba tulina kwegendereza ng'ono bw'agamba oba tulina kusaba nnyo Mukama Katonda, kuba nze ndowooza tewali muntu w'atafiira, ne Uganda ofiirayo ne mu nsi yo ofiirayo, naye ekibuzo kiri nti ofudde otya. Kye tugenda okusinkana mu kana akatambi. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. I'm Congolese and we're going to talk about it. So a girl named Alexandra, she was a student. She's Congolese, lived in Canada for school. She was an international student. And this is a learning lesson to all of us girls that are, to all of us girls that are in school specifically, or even if you live in the United States or an international student from another country going to the US, going to Canada, be careful. Be careful out there. Congolese people, as you know, they're very wicked people. Congolese people, they are wicked. Wicked. Especially since, like, if your parents can afford you going to another country to study, they're gonna do everything that they can to make sure that you don't succeed. Here, for us who live in the US, it's very hard to succeed. It's hard to succeed. When I tell you people are gonna come for you, they're gonna come for you. And your own enemies be in your own family. And you don't know. So y'all be careful. Be careful out there. When we go to school, be careful out there. May her soul rest in peace. May her family find comfort in all of this. And may justice be served for the person who, you know, who did this to her. Because when I saw the mother on the phone, when they were going to show that they have found her daughter in that water, it was devastating. It was devastating to see, knowing that she couldn't even be here. She couldn't even be in Canada to touch her daughter's body. You get what I'm saying? Like, we need to really be careful. Don't be going out on parties. These parties are not safe, especially in the United States. And if you live in Kentucky, don't be going out at night. Okay? University of Louisville, don't be going out at night. Me, I be walking out. I be walking from the library to home. And when I tell you it's scary, it's scary. It's scary. So girls that are going to school in any state, be careful. Okay, be careful. And all of these Congolese women that go on live to talk about a child and you are a mother, it's crazy. Can you imagine that people went on a live and they started sitting down to talk about this girl passing, about her life and how she was like, talking about how she had a man over there and she wasn't telling her mom and stuff like that. And so what? I don't understand. We should focus on spreading awareness so more Congolese girls, more international students are not harmed. But we're here sitting and talking about a girl past life. Like, come on now. Come on. Some of us, like, why is the Congolese community very wicked? Wicked people. Oyo omuwala bw'atyo bw'atugambye atunnyonnyodde bulungi nnyo gwe wena atamanyi luzungu ogenda kunsonyiwa naye gezaako okubanga owulira ebigambo ebyo bijja kukugasa naddala mmwe abeetaaga okutambula oba abaagala ennyo okutambula oyagala kuvaako mu nsi yo owulira okugenda e Canada kye kirooto kyo okugenda mu America kirooto kyo okugenda Amsterdam kirooto kyo wenna opapa otandise pepa wako ogende e UK
akatambi ako kagenda kubanga kakuyamba era nga kagenda kuyambira ddala nnyo kubanga ebyo ebintu bituukawo all the time. Social media eri mu kungubagira mwana oyo omuto abadde omulungi, a very very beautiful girl. Omwana omuto abadde ali ku university nga bw'asoma ate era nga bw'alina omulimu gw'abadde akola ng'alina abazadde abamwenyumirizaamu era abamwagala okufaako obufi. Ono omwana maama we alina ekintu ky'ayogedde ekyandeese mu shock. Yagambye nti yo omwana we olwafudde bwe yasizza omuka ogusembayo yakiwulidde as a mother, yakiwulidde nti essaawa eno omwana wange alabika atuuseeko obuzibu bwatyo, n'atandikirawo okuba amasimu okunoonya connection n'okwogera ne spirit y'omwana we n'agigamba nti ngenda kuba enkuzuula. Jjukira abantu bano abakongo tebaloze woowe. Yes, abakongo tebaloze woowe, wabula ng'ate tukyali mu kintu kimu. Twegayirira gavumenti ya Canada tubeere nga omwana ono babeere nga bateekawo obwenkanya ku famire y'ono omwana era omwana ono bamunoonyeze obwenkanya. Oyo yenna eyabadde mu lukwe lw'okutta omwana ono abeere ng'akwatibwa mu bunnamiro kubanga tosobola kuŋŋamba omwana omuto ono yavudde eri ku apartment ye gy'asula najja ekigendererwa kye nga kyakwekanyuga mu nnyanja. Impossible, because tutunulemu nga kyekiyinza omukoze ekintu ekyo. Abadde alivinga obulamu obulungi, maama we abadde amuwa each and everything. Kyovulaba bamutwala ne Canada okusoma, abadde ng'asaba ssente nga bazimuwa, buli kimu nga bakimuwa. Ne mu process y'okufa yabadde yaka withdrawinga millions ne millions za ssente okuva ku Western Union. Bazadde beze bamusindikidde okuva ewaabwe Congo okutuuka mu ggwanga erya Canada. Tugambe nze ngera omutima we guŋŋamba nti giyinza okuba mikwano gye gyategedde ku luno olukwe nti ono omuwala bagenda musindikira ssente era ne balinda omuwala ono ajjeyo ssente ne batta omuwala bo batwale ssente. Nze bwentyo bwendowooza bwe kibanga bwe kityo bwe kiri. Tusaba omuwala ono famire ebirenga efuna obwenkanya ate era bannange n'abantu abatukola ebibi bannange mulekerawo. Abantu abatukosa, abantu abatukola ebintu ebyambiyona, abantu abatutta, abantu abatukolaakola ebintu ne mutuloga ne mutubuzaako emirembe bannange ebintu ebyo mubikomye. Obulamu buno towali ajja bufunamu ne woonoologa ne woonookola otya. You will never be an alien, you will never be an island. Era ojja sigala ng'oli muntu. Nyenze Sugar Attidwa, mbagala nnyo.